Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Mwabale nnyo okuliza omutabizi ona musinziira gwe wenna atuwuliriza. Katuyingire tulabe. Hello, mukwano. Wandisebo. Oluta munange. Bulungi sebo. Anyonoba. Bambi sabu ntabukoza Kadima na mayanja ne kabogozo oli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki mutabizi. Enyabo. Twogerako nani? Nze Rona. Yegwe Rona. Ye mukwano bana ngasa yisokuuliza. Naffe kuuliza mukwano. Kunene nennaku ku mutima. Ennaku egamba ki? Ebintu byantabuseeko. Nina abantu bwe nali nkola. Okay. Kale nga tebampisa bubi okutwaliza ewamu. Mpulira bibyo. Kati naye ebintu byatandika ng'ebyolusaabu. Okay. Mukama wange oba amannya nga kugambe. Ntewali mutawana asobola okugamba. Amannya ge aligaweesa. Aligaweesa. Kati yatandika mpola mpola. Nawe nga bw'obimanyi ng'atandika okumperereza aŋŋambayo akagambo. Aligaweesa yakutokota. Ye. Bwakutokota. Atandika. Nze ndowooza nti oba binaakomaawo. Okay. Kumbe nedda ekintu kigenda mu maaso. Kati yantwalanga mu bufo obumu obusanyukirwangamu. Okay. N'angulira ku kabbiya n'ennywako. N'enkoko n'endya zino enjokye oba zino ezinnyike mu byuma. Okay. Kati bwe yamalanga nga mu kunsiibuza ng'anfunirayo akasente. Yanfunirangayo $20 ku 3. Kati twagenda bwe kityo ekintu kyeyongera. N'angamba mbu ayagala kumpasa. Mpulira kati kankubuza ekibuuzo. Yesebo. Wakwanirawo nange oli ku mulimu gwe tuwalinaako mwagalwa. Gantuwulira nali ninayo Jooni wange. Kakati munnange. Ziri sente ze yampanga nga buli bwe tusisinkana anfunirayo ku kasente. Okay. Kati nze nali mmanyi nti nno nga bw'obitegeera nti aba asiimye omulimu gwe nkola. Kumbe ye alina kirowoozo kirala. Kati ndowooza ye Bambi yalowooza oba nange mwagadde naye ate ze si bye nali ndiko. Oba okitegedde? Nkitegeera. Kaakati munnange lumu n'aŋŋamba mbu ayagala kumpasa. Munenze nina boyfriend wange. Mukulu Kadima omusajja yatabuka. Ekyavaamu munnange nga ngoba. Ndowooza nze nange ekintu kino nakiraba luvannyuma ne ŋŋamba ndowooza kunyiiga okwo kwonna kwaliko lwakuba ŋŋanje omwagala ate n'ekirala nga mmaze n'omwatulira nti ninayo boyfriend wange. Omusajja yakyuka eyali ambuuza ku makya takyambuuza nga bwe mubuuza tanziramu. Ekyavaamu n'aŋŋamba enkya tokomawo. N'akugoba. N'angoba kalimu ne kaggwawo bwe katyo. Kakati wakola otya? Munaye kye twakola nga tudda mu kazigo kaffe nga twebaka ne boyfriend wange. Okay. Olwo emirimu gigaanye buli wenkuba omutwe byonna bigaanye. Kyokka batubanja rent batubanja emyezi 4 tetulaba ku ssente oba okiwulidde. Nga boyfriend we talina ssente kiki? Ali naye nga buli wagenda okusaba emirimu gigaanye. Ekyokulya tuwammanta kiwammante. Kimunaye twatudde ne boyfriend wange. Netubaako kye twateesezza. N'agamba mbu munaye ye kasooka addeyo ewaabwe asooka aveeyo atandikire ewaabwe. Nange ngeno bwe nviiya waawe nnyinza okukola ki? Nga ki ekimuzaayo? Ate munaye tetukyalina kyakulya. Ennyumba yonna nkalu ebintu twabitundatunda dda. Kyokka nze binsobedde. Nange kati ni mukutandika kunoonya wawendaga. Kwe kusalawo munnange. Muntaase. Oyagala tukole ki? Kati mbadde nsaba Bambi mukubire eyali mukama wange. Aligaweesa. Negayirireko yesebo. Tumugambe tutya? Munegayirireko mungambire munnange. Kale nzikiriza omulimu ankomyewo. Okkiriza ki? Kale twagalane. Okay, ye namba ya Aligaweesa? Eri waggulu. Kale kyoyagala tukole. Yesebo. Tovaako nno beerako totojjaako simu. Kale sebo. Kale. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Why? Esimu nga teriiko.
mugigezeeko mulabe. Muddemu oba mugigezeeko mulabe. Kale tovaawo kanziremu njigezeeko. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. Kati seriiko tukoze tutya naye oŋŋambye erinnya ly'omanyi ndyerabira Rona. Naye golowooza ekyo kigenda okuyisa mu bizibu byolina kuddamu kwagala musajja oyo. Kuba n'ensira we ngenda kujja kapito sirabawo ssente. Mu gwasooka nga kwana gwewafunamu feeling yonna gy'ali. Saafunamu nze nali manya neebaza mirimu gyenkola kuba kakati golowooza zigenda kujja kati. Nedda ssebo. Kakati lwaki togumiikiriza n'oyiiya. Banange nakulaba bwe wajja eri mukulu Kadima eri eruweero. Kotesobola kumpasa. Wangi? Kotesobola kumpasa. Nze nina omuntu gwe ndaba. Ate munaye siri mu byagamba ndi kyoba kisobola kuwasa. Ate kaboggoza. Nzija mu bintu byammwe bannaye. Naye kaboggoza si byaliko. Munkubya. Bannaye kati ngenda kukola ntya kale waakiri mpaka namba katongole kasatiti yamulekawo. Tekutandikira. Mwana tobalaata. Gwe bagamba etiti bwe yamulekawo ali awo ali yekka. Tamanya munnange. Nedda nnyabo ffenna tuli bafumbo tulina abantu be tulaba kale. Tweyanze egewe bali nnyo mukwano naye beera mugumu. Naye Kadima asobola kubeera mukyalawo namba 2. Nedda. Nedda mukwano kale tweyanze ege tetujja kusobola. Kale ssebo. Omukazi ngali desperate nnyo. Otanoonya mulimu anoonya muteekamu ssente kuba singa abadde anoonya mulimu yandigambye munaye eyo ku biti muyinayoko wenyinza okutandikira naye kati lwaki yalowoleza mu bufumbo tiwe bunaamuleetera ssente. Kuba naffe ab'amasimu tulabe kye boogera ku mutabbizi waffe waleero. Halo. Abakigenze kityamwe batuweereza. Kale sebo. Ono mwogerako ne Sempala Nicholas Ebusiika. Sebo. Ne bannaye basajjamu abali mu studio ababiri. Bannaye muleme kunswaza nammwe. Tukuswaziza kiwedde ekyo olwo tukuswaziza. Kiki kyemutalaba. Owange bitulemeseza ffe tuganye. Wangi mukwano. Kadima. Wangi. Mwaba tuweereza. Kale mukwano. Agamba kya bebi n'amayanja nankokabo. Yendi mukwano. Mwena abasajja omukazi mumutidde gwekaboggoza. Wangi munaye. Lwaki togenda n'omukazi oyo n'omutaasa oyo ayagala musajja. Amasonko mwetwalire tumukuwadde kasa nawe oyina basonko. Wangi. Hello. Wangi mukwano. Kadima. Yep. Mwebale kutuweereza. Kale nyabo. Nze bampisa babiri nga ndiye ne Bukunda. Babiri. Kakati Kadima. Yep. Tosobola kumpasa nembeera namba 2. Sisobola. Tekijja soboka babiri. Halo. Alo Kadima. Wangi. Webale tuweereza. Kale munaffe. Nze Julie Nyanama. Ndekana oyo omukazi yeekaza. Okay, tuyanze banaffe tuyanze ekiddala mukulu Kakoze Ricardo onyumira nnyo mutabbizi wa Beta FM ekintabuli ky'omuziki webali nnyo okubanga owuliriza nammwe n'Abannayuganda banyumira omutabbizi tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala mwebali nnyo n'abamutuleetera omutabbizi nabagamba nti ku simu zaffe ya WhatsApp kwoweereza noti 752237 tubeebaza nnyo bannaffe okutuwuliza olunaku olwaleero mwebali nnyo mwebali ddala paka olunaku lwakubeera lwanca